po jako akawuwo. Wabaddewo akasatira ematugga ku mabanda oluvannyuma lw'abasawo okuva ku munisipaali y'e Nansana okusalako ekyalo nga waliwo abantu be bateebereza okuba nga balina obulwadde bwa COVID-19. Bano okukola ekikwekweto kino kiddiridde abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Lubwama John okwemulugunya ku bantu basatu ababadde bakava e Dubai nga bano babadde bateeberezebwa okuba n'obulwadde. So twafunye lipooti ez'enjawulo nga manyi ennaku zino abantu balina okwekengera. Tufunye lipooti abantu basatu mu kitundu kyaffe nga bajjidde mu biseera bino okuva e Dubai. Bwe nafunye okwemulugunya okuva eri abatuuze nti waliwo abantu abavudde e Dubai n'abamu abavudde e Congo. Dukiddewo ngenda n'enripotinga ku poliisi. Abasawo ababadde beekapisa ebigoye ebyeru okusobola okwetangira nabo obutakwatibwa baazizza amaka ga mirundi esatu era nga buli obwedda we batuuka nga babasoya akajojijoji w'ebibuuzo. Twafunye abantu nga beemulugunya ku bantu abavudde e Dubai. Ne tugendayo ne tubalaba tubabuuza ebibuuzo buli omu n'atubuulira gye yava. Kigambibwa okubanga bano baakomawo okuva e Dubai wabula nga baakomawo wakati w'ennaku z'omwezi 8 ne 15 omwezi oguwedde wabula nga tebaafaayo kugenda mu bifo ebyateekebwawo ebya kalantiini. Abamu bajja nga 8 n'abamu 18. Then ne mbulira chairman ne diso ne bakubira aba health ne bajja. Kino kinnyamizza abatuuze ne basalawo okutemya kuba obuyinza. Kyokka abatuuze balaze obwennyamivu olw'engeri abasawo bano gye bazzeemu kyokka ate bateebereza okubeera abalwadde ne babaleka mu kitundu kyabwe. Obuvunaanyizibwa nga abakulembeze netugenda netutuukirwa abaminisitule eddwaliro etuli okumpi Health Center for e Buwambo era batutte obuvunaanyizibwa ne bajja ne babakebera buli omu ne bagenda nga batuuka buli wamu nga we bali. Bano bategeeza nti kino kyandibaviirako okukwatibwa obulwadde olw'engeri y'obulagajja bw'abasawo bano gye bakazeemu emirimu gyabwe. Abamu bajja bakuba olw'embeera gye twakoze ekiri gye twabasangiddemu. Ssentebe Lubwama John annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. Ne babakebera abamu ng'ebbanga lye baali babawadde ddene wadde abamu ebbanga liri ttono ennaku 14 ezibadde zizinakuggwako babawadde kalantiini awo wennyini. Kawoya Richard omu ku bakakiiko k'ekyalo agamba nti ekimutiisizza nti bwe bakebedde wabula ate babalese mu kitundu. Naye kale ekisigadde kinennyamizza nga nze omukulembeze nti babakebedde naye ate babaleseemu mu bitundu ebiri. So kikyasobola okuba nti bwe baba lipooti weenejjira gye batutte ng'ate ekintu kyongedde okukola ki okusamba ejjagala kuba tewali g'ogamba nti ono yagenda okubakuuma okubasibira mu kifo ki. Nakazibwa ennusula ng'ono Defense alutegeezezza nti enkola y'abasawo tebadde nnungamu kubanga abantu bakoobwera nga bayinza okubakuba. Ku lwaffe tekitulaze enkola nnungi kuba abantu bayinza n'okkuba abantu abo ne babatta. So kibadde kyetaagisa babajjewo. Ono agamba nti singa watutte ne wabeera gye balina okukuumibwa abatuuze bandibadde bakakamu. Babatwale gye babakuumira bamale okubakuuma baze lipooti nga bagirabye bulungi egende ku poliisi ewaddise etuuke abantu babe safe. Oluvannyuma abasawo bavuze emmotoka yaabwe ne beeyongerayo. Ajje Samuel yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Ne baba basigadde wano mu bantu nga babulina kubanga buyinza okuba nga tebwalulirawo olunaku lumu. It's now the government's duty okulaba nga ejja